Mama bamusiba tali mukomera. Bannanga tebannamusalira. Ate emisango mingi gikirako gino gy'abasani Segirinya ne Sewanyana. Anti baba bakwatira ogw'okutigatiga akaana waliwo ogw'okurepa. Waliwo ogw'okukola. Omuntu emisango gimusukkako mu mwesonyiwa. Ne mmuteekayo butesire bumuleka. Bamuleka abeereyo. Kusinga omuswaza swaza. You know, bukuba buli waddanga fayiro yengera so the prosecutors suggest he will be sentenced for more than 25 years in prison. Agenda kadira. Baba kirora misana. Abamyaka nga 15 negigwamu. Nadda wanga society bambi yamugobanye musajja wattu akwasana ennaku naye. Anyway, it gets back to celebrities twakibagamba dda. Fame tekozesa nsobi. Yeah. Abantu abamu mulabanga fame mutawaanya nogamba. Obwana buli available kati nga waliwo buno obuyimbi obutototo obuliwo buno anina unisima waliwo buno obuto buno banata kukiamu kati ekiriyo ku ani gye basibidde oli avuma eyo app ku TikTok obwana beera mu inbox. I mean, you don't even put money buli available but abaana bato ebyo ebintu bisobola okukulya mudda mu begendereze totaddeemu ssente totaddeemu maanyi ojja nakasanga we kali okole byokola but tomanya bulamu buno gye bulaga. So try to be as professional as you can. Let funds be funds. Kali ngataka kati over we twali ku show ya Pasita Bugembe ku Friday. Of course show za Pasita ajana ayimba gospel then abayimbi abala because Pastor associating n'abayimbi abalala. Yeah. So Spice then ajjawo n'ayimba bebe kuna mulaba n'ayimba message. Abayimbi bagezaako okuyimba enyimba za gospel kuleka abatalina kati Spice ayimba enyimba za gospel. Talinayo yadde. So yajja n'ayimba. Abakwera enyimba za Spice teziwawaza nyuma. Yayimba inspiration away. Zigenda awe zityo. Pastor Bugembe n'avaayo n'alumba Bugembe. Soko omumpe tujje tulabe. Webale nnyo okubeera taata waffe ffenna abalalulalu. Waliwo lwe bantabukira. Nzaife mulembe gwaffe mulalumu. Naye webale buli lwenkulaba ne Pasita Bugingo n'enguma. Nemanya nange binakola effujjo ojja kujja. Naye sigenda nkola effujjo. Balina we muzeeyi webale kwimira ne Pasita Bugingo n'obeera naye. Nange waliwo lwe banvuma nga nkyaziza maama Fiina. Gwe wekka gwe yajja. N'ogamba guma. Abiina, Pasita Bugingo obuuno wano. Naye ndowooza alina kyatugamba kuba ye mukama waffe. Naye akayimba kange nsinga okwagala. By the way, after, is it? Nze myaka nga 10 nze mbadde situla nako na Pasita Bugingo wamu. Naye leero ku lulwo omuzeeyi tufunye obudde okunyumyamu bye tukkiriziganya bye tutakkiriziganya. Naye nsanyuse nnyo okuba Pasita Bugingo eri munda mutima. Nange nkwagala nnyo kubanga akati muzeeyi taba kubawo tetwandisinkanye. Kakati olwayo kati wenzija ku Soroti temungoba. Wabaddeyo Ekivulu mu kibuga nga kyabalokole ng'akitegese mulokole naye ng'omwenge obuli kuli konsati nga yabalokole twagiranga tumanyi nti yabalokole kumbe ab'ensi be bagenda okusinga okuyimba. Katonda atugamba nti buli viivi liri mufukamirira ate viivi ly'omusumba lyafukaamiridde mukulu w'abasamize. Lokolewe bali mu Kivulu ngeri luyimba lwa waya bali balumanyi. Now
ekisooka mu nsonga za pastor mulimu entuufu. When you organize an event ng'oli musumba, event gireke esigaze face ey'eddiini. So kitegeeza nti no pastor yali alina mu contact gye nayoteekamu yali alina okwogera ne CRK ne management ya Hotel Africana nti ebyokunywa byonna bitundibwe naye omwenge tegutundibwa isho yange. I think waliwo ebintu ebimu ebirina okutunuulirwa ennyo kubanga kati mu show nalabako abali bagamba basumba waki temwajja. Imagine being a pastor ng'oli ku table, sharing a table n'abali mu kunywa omwenge, oba you're next to a table of a person ali mu kunywa omwenge. So ze ndowooza walinawo point naye ndowooza kiva mu kuba waliwo ebiteetegerezebwa n'okireka bulesi esho njizenza abayimbi bena gy'okukola newabaako mulimu obuntuntu obutonotono bambi obubuusa obuboosi bw'amaaso. So ndowooza pastor alina kutandika okubeera strict ku ekyo. Oba ofunye event promoter agenda okutegeka mubeeko bye mukkiriziganya. Mu Kivulu ekyange temutundibwamu mwenge because bakimanyi oli musumbi ati bajja kukyabayidinga nakyo. Tewali ajja kuyomba ebirala bikolebwe. So ndowooza kituufu. Naye Bayibuli ekola ddi? Mu Bayibuli ddi lw'olina okukozesa Bayibuli? Kyenalabye okusaidi eno eya Pastor Bugingo, Bayibuli ekola nnyo okusaidiza abalala okusinga saidi ye. Because yekyo ekibuuzo kibuuzibwa kinene nnyo. Mu Bayibuli di Bayibuli lw'erina okukola n'endowooza y'ensi lw'erina okukola. Kubanga ku Pastor Bugingo ndowooza yansi yemala ebibye. Ku balala Bayibuli y'erina okukola. It is life like. Yes, akunnyonnyola mu ndaba y'ensi era n'omutegeera, akozesa bulamu bwa bulijjo, akozesa nsi. Like akunnyonnyola mu ebintu by'ensi nga bwe birina okubeera mu bulamu obwa bulijjo bwe tubeera mu mukwano, abakazi bettiŋŋana. Namulaba ku mboozi ya omukali mu Nigeria gwe batta yosinaki mboozi bitya oyo bawe gwe yatta n'agireeta n'agira ng'olabira ddala mu bulamu obw'ensi buno obwa bulijjo he makes sense. Kubanga ne Pastor Bugembe bwe tutandika okujustifyinga mu bulamu obwa bulijjo, he is also okay. Yeye atalina bantu bamwagala batali balokole. Ffenna tumwagala, we love his music. Alina abayimbi abamwagala wadde mulokole naye nga bo si balokole. Naye bw'anatandika okinnyonnyola ojja laba nga kikola. Mu bulamu obwa bulijjo ne Pastor Bugembe is okay. Yes. Kakati ekibuuzo ffe tujja okubuuza Pastor Bugingo, Bayibuli mu Bayibuli babwe mutegeera Bayibuli ffe tetugimanyi. Nze era sisobola kwepanga ku Bayibuli. Mu Bayibuli lunyiriri ki olukuwa ebbeetu okwanalayizinga ebintu mu nsi ate ku lunaku olulala n'obyanalayizinga ng'okozesa Bayibuli? So that's where the problem is. Akasembayo mulekerawo okubeera ab'enkwe. Mwenna abasumba mbagamba mulekerawo okukolera PR yo beyond that. Maama Fiina amanyi ebizibu byammwe okusinga bye tubimanyi. Nina omukolo ogumu gwe nali mbaddeko nga Pastor Maama Fiina agatta Bugingo n'omuntu omu naye nga Maama Fiina ebizibu bya Bugingo engeri gy'abyogeramu it looks like si bya mawulire. Addukira mu biseera bye. So mulekerawo okubeera ab'enkwe. Ekisembayo ndowooza eno kozi nnungi naye nga muganda because tutolaye nga mwasisinkanako wali. It was supposed to be a call away. You look at the loopholes. Bugembe abayimbi mikwano gyo ne Spice Den aba kujja ku Kivulu kyo ayambale bulungi. Wa Spice Den okwambala okwo obubi Spice Den yazze ku Kivulu kya Bugembe balina ku church wali nansana nga Bugingo atuddawo ne makula era yayambala bubi. Why did you come out and comment about it? Muchache yetu wagere abantu sine wabali bakola luyimba lwa oluyimba Mikuwa Ndwaina ne gundi ne onugairo omulamu yimbi la Vixen ngana lulabako ku church ya Bugingo because we are gospel. But twagala kujja batali balokole mu church, it doesn't matter baluyimba la gospel bajire mu. No, but I know waliwo ebintu emitendera kat for example bw'obanga oli muganda waliwo byotagenda kukwatako oba oyagala batayagala ng'ebyo birina birekanga we biri era nga woobikwatirako
bakujja kukutabukira kati n'eddiini n'ekkanisa waliwo ebitalina kukwatwako toyina kwesembereza na mwenge toyina kwesembereza na waliwo bitalina kukwatwako ekyo kituufu naye ate omuntu avuddeyo ng'alinganga mukwano gwafuuse muganda wo ku kibaddewo ate kyate kirina kukolebwa bwekiti nze society yaffe nentabudde nnyo abantu abamu temulina kwogera tutuule wansi tugambe kino nkirabe kiyiseewo oba oyagala kibeko wekiyita maybe if I have something to say naye nga nali mbaddeko mu kantu akamu nga kyandya nkubire seemu omugambe kino kiyiseewo abantu abamu temulina audacity you actually have the audacity to speak in people akamina abakkiriza munnaye n'abantu abamu temwandiyogedde kyekyo nno ddi lwokozesa bayibuli ddi lwokozesa ebyensi ako kakulu nnyo kaakati